Obudde bugenze okujja ng'omukutu gwa Kyabazinga ogwa X ogwayitibwa nga Twitter guliko amawulire ag'essanyu nga ine bantu bwe yakubyewo ezzadde ery'abalongo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Akaseera mpawe kagana emikutu emirala gye mugatta bantu okutandikira ku gwa Katikkiro wa Busoga Joseph Muvawala nagyo ne gitandika okuteekayo obubaka buno ekyongedde okubukakasa. Era wano abambejja ebugabula mu lubiri lw'e Budumbula bakuŋŋaanya okwaniriza amawulire gano agabadde gabaleeteddwa omuwabuzi wa Kyabazinga Engineer Patrick Batumbya. Ono annyonnyodde amannya gatumiddwa abalangira bano ne kye gategeeza. Mulongo asooka erina lye twidamwetanga omulangira William Esani na Diope. Erya William muliidi bulungi itoolayo William Wilberforce yatoolayo ni William ono aliwo yatoolayo litolayo aba babiri wabaawo ne omulangira owokubiri ni Arnold Erina Diope. Erya Arnold eryo litolayo erya Wilson dada waiwe azaala William Wilberforce Kadombula na Diope wokuna. Bo basenga ba Kyabazinga abambejja Lydia Naisanga Moloke ne Rebena Nakayima bategeezezza nga kino bwe kizzeemu bonna abadde beebuuza. Banange kino Katonda atutukolera kyamagero. Ebigambo bibaire bingi buli omu abuuza aye nga Katonda mwena idi kyakoze ki kyatutegekeire. Mukama bulungi era tumwebaza ekyokuzaala abalongo kyongedde okunyikiza nga Kyabazinga batambulidde mu lunyiriri lw'abajjajjabe kubanga bonna baziba bazaala. Era ajja twongera eryokubiri kubanga lata waife William Wilberforce na Diope yazaala irongo emirundi mingi. Yena tuli musuubira mu irongo lya mirundi mingi. Ni mutabani wange bw'anaira kuno ni muwala wange. Twida kungera okubalaga isanu. Aye abambedda twidde bamusira okuzaala abalongo kyongera okunyweza entebe eyo obwagabula ey'ensikirano. Bategeezezza nga kino bwe kyongedde okunyweza obwa Kyabazinga kubanga bafunye alibaddira mu bigere wadde ng'abalala ekyokuzaala abalongo kibaleese okwebuuza. Tusanuike ino tuli basiimu ino era obusoga butebenkeire. Era maama bayina omukisa kino tuli tulaga nti tulina tuli kujja watuuse n'otasirika kyakuzaala. Twebaze ino maama ine bantu olw'okutuzaalira abalongo. Baba isuuka okuzaala anibasale kujagirya mu nsanu. Obuzibu bwandi kubonangamu buli bulala awo okugaba nga obwa Kyabazinga ku baana bombi. Aisha n'atwala omulimu omukisa ogusooka asoose ofuluma okutola ku ngalo abalega embeera ey'obutonde ife ng'abantu twakikyusaamu aye tusobola akyusaamu kya Katonda. Baabalala essanyu balina lyamwe ekiwagonja nga bayozaayoza Kyabazinga ne ine bantu okutuuka ku kkula lino. Ako ke kabonero nakalagira ddala omuntu nti Kyabazinga kuba Kyabazinga alina okuzaala abalongo. Ate omusoga akoba nti omuti omuto n'ekibira. Okufuna abalongo nenda kwebasa abantu ab'e Busoga abaganda bange bona ab'e Uganda dati buti Kyabazinga atutwaireku challenge. Reverend Canon John Kosi ategeezezza ng'ekkula ly'abalongo bwe guli omukisa ogw'amaanyi mu bwa Kyabazinga. Era tukyeta a double blessing to this land and to this kingdom. Era tubona ng'obusoga bujja kutambula ino kubanga Katonda atwongeireku emirundi ebiri. Kino we kijjidde ng'ebulambala obwa Kyabazinga okutuuka ku matikkira ga Kyabazinga ge 11 agagenda okuba ku kitebe e Bugembe.